Waiswa bambi agezaako okuguma naye singa okumuluma nti omwagalwa we tasobodde kumwerekera olunaku olw'enkya kimulumye nnyo. Mukyala ng'aleese ebiwandiiko state prosecutor ekyatujja enviiri ku mutwe n'aga nti bano baleka balimba, mukyala talabika bulwadde. Mukyala ennaku ze ezisembyeyo azze akyogera agamba mwami wange tekyasoboka kuba nti ateebwa ajja ndabirire naye kansabe Katonda akkirize waakiri asobole okunziika. Ffe nga bwe tumugamba banne twogera bintu ebyo tugenda ffe awo oli mugumu ojja wona tusabire kole kino bire eddagala bwe bityo naye ye ng'obulamu abuwulira bugenda. Uganda erina mountain gorillas, population ya mountain gorillas ziri wano e Uganda zikubisaamu eziri e Rwanda emirundi 3 naye abantu bangi abazungu abava eyo Europe n'awalala abasinga bagenda Rwanda okulaba mountain gorillas. Erabika yesinga n'okulanga ate nga nali nkiwuliddeko. Honorable Kiwanda Suubi yali Minister of State for Tourism. Nali kyali mawulire era twakavalinga story eyo. Waliwo abalambuzi baali bazze bazungu kati ne bakwama ku luguudo. Enguudo zaffe ezimu ezigenda mu national park ziri mu mbeera mbi kati bano bakwama ku luguudo ennaku 2. Omuntu avudde eri afunye vacation ya nnaku 5 kakati 2 azimaze ku luguudo. Kiwanda n'akola press conference emu kwebyo yagamba nti nti eyo nayo tourism experience mukubanga abantu bano tebalina nguudo embi ewaabwe kakati azisanzeewo nakyo kya bulambuzi. Bw'oba ogamba nti arts tezirina makulu uzijje ku syllabus kyobogezaako kutegeeza. Nali mu parliament neŋŋamba nti kakati mmwe mugamba nti arts zinga ezitali za makulu. Atula mu State House Mwai Museveni yasoma arts, Vice President yakola arts, Speaker arts, Chief Justice lawyer arts, Deputy Speaker arts, Prime Minister nabula nembaga kakati bwe muba musiigire eggwanga ekifaananyi nti arts tezirina makulu ate nga nammwe ze mwasoma kitegeeza nammwe temulina makulu. Amafuta gali unique nti akasente koyongerako ne bwe kaba katono katya kajja kuba ne ripple effect ku bintu bingi. Ojja genda mu katale okugula emmere ng'eri waggulu anti amafuta geeyongedde. Ogenda okugula engoye amafuta geeyongedde n'akabeeyi wano kongerako. Buli kimu kiba kigenda kulinnya. Ate ebbeeyi y'amafuta kaseerinnya eventually ne bwe tax ne bwoga nti ozikuttemmukko naki tevaayo. Ffe kikulu ne tusigala nga tusiigira eggwanga ekifaananyi nti kino kyekituufu ekirina okukolebwa. Bannayuganda ne balaba nti bano abakulembeze gavumenti erindiridde ddala eggwanga balina gye baagala odditwala si nti just Museveni agende. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osiibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Lutindo kulika yannyuse akyakola genda mu maaso dakiika ziri 3 zaakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero ennaku ziri 10 omwezi gwa 4 mwaka 2026. Abannyuse mukulika eyo abakyakola mugende mu maaso abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale n'abafuniddemu ebizibu nyongera okubasaasira abalwazizza abafiiriddwa n'ebizibu ebimu ebyengeri emu oba endala mwenna nyongera okubasaasira. Olunaku olwaleero mu studios nina akulembera oludda oluvuganya mu paalamenti y'eggwanga ate era nga mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform si mulala Honorable Joel Ssenyonyi gwendi naye mu studios olunaku olwaleero. Si mawulire malungi nnyo eri ekibiina ekyo. Omumyuka we omukulu Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera olw'emisango egimuvunaanibwa azze mu mbeera ey'enjawulo okugezaako okufuna obwenkanya n'okweyimirwa ne bigaana naye yagenda mu kkomera ng'omukyala mugonvu nga mulwadde. So amawulire si malungi. Bwana Waiswa omukyala yafudde era ajja kuziikibwa enkya naye era olwaleero takkiriziddwa. Omulamuzi wa kkooti ya Nabweru Kawempe tamukkiriza kumuwa kweyimirira oba oliawo nakyo kyandibadde kimuyamba agenda akuba eriisa evvannyuma ku mwagalwa we. Naye kitalo nnyo yonna gy'ali twagala okusaasira. Mukama akugumye. Mukama akugumye n'abato nabalabye naye ekiteezaala tekyala.
nina omulenzi gwe nalabye omulenzi nga mugumu ne ngamba Waiswa alina omuntu mu nnyumba omugumu omugumu ddala. Honorable nsanyusa okulabako. Kale sibo. Lamusa kubawuliza ba Lubogola Simba. Abatuuliza tubalamusa gyebale gye mukwasaganya. Tuludde kujjako wano. Naye twebaza Katonda tuze twogere ebigambo. Nsanyusa okubeera wano. Neeyanziza nnyo. Katono nnyo ku mawulire agatali malungi ag'okufiirwa mukyala Waiswa n'oluvannyuma tweyongereyo obubaka. Nga tuvudde mu kooti, of course twasobokedde mu kooti, gezaako okulaba nti munnaffe ateebwa kakaluka kooti n'abalala nekitasoboka. Nagenzeeko Luzira ne Secretary General waffe ne Kato Kenneth muganda wa Waiswa, ebbanga tali lyawala nnyo gye tuva okumulabako ne banna abalala akireewo Kivumbi Edi Mutwe gye bali eyo. Waiswa bambi agezaako okuguma naye singa okumuluma nti omwagalwa we tasobodde kumwerekera olunaku olw'enkya kimulumye nnyo, naye gyali era atugambye nti weewaawo bino byonna biyitamu wakwagala wabeerewo enkyukakyuka bye bimusibya. Tewali nsonga ndala yonna esibya Waiswa. So kyannaku of course history ya bino nga bwogambye nti Yesu omukyala yalwala tandika ofuna obujjanjabi. Waiswa we yakwatibwa omwaka oguwedde omukyala yali ku treatment naye embeera nitandika okuwonoonekamuko. Kakati mu kaseera ako nzijukira ne abasawo be batugamba nti kakati omukyala ono mugezeeko okumubudaabuda kwegamba okumuyamba aleme kuteeka nnyo birowoozo ku kyokusiba bba eddagala lisobole okukola kwegamba concentrating kubanga nakyo nga kimukosa. Tumugamba well tujja kugezaako naye kyaddala omwami ye bamusiba kikigenda kyuka naye nga yes tujja sigala nga twogerako naye ne famire n'embeera neeyongera ate okukyankalana kubanga Waiswa yali amulabirira ng'akola buli kimu. Twali mu kooti tusabye akaluka kooti ku nsonga za Waiswa ne banna abalala emirundi kati guno si gwakusatu. Era mukyala we najja mu kooti ng'alina n'ebiwandiiko bye. Tugamba bannaayo omusajja oyo mumute nga n'ennaku ziweze kuba etteeka ligamba Magistrates Courts Act omuntu ali mu Magistrates Court eyo bw'aba maze ennaku 180 nga tawozesebwa etteeka ligamba ateebwe mandatory kakaluka kooti. Teetaagana kuleeta oba bashurity oba ki naye tekyasoboka ne tuleeta ne bashurities mukyala ng'aleese ebiwandiiko. State prosecutor ekyatujja enviiri ku mutwe n'aga nti bano baleka balimba mukyala talabika bulwadde n'ebyo ebiwandiiko ayinza okuba nga yabijingiridde. Netugamba naye ono aliko ki okulira gavumenti tugambe bino biwandiiko bya kitongole kya gavumenti gendayo mukakase. Mulamuzi n'agaa kale weeks 2 mujemba w'ensala yange twaddayo n'agaa Waiswa oddayo mukomera. So byetubaddemu embeera neyoyingirwa okusumba mukyala ennaku ze ezisembyeyo azze akyogera nga babulina ne family agamba mwami wange tekyasoboka kuba nti ateebwa ajja ndabirire naye kansabe Katonda akkirize waakiri asobole okunziika. Ffe nga bwe tumugamba banne twogera bintu ebyo tugenda ffa oli mugumu ojja wona tusabire kole kino bire eddagala bwe bityo naye ye ng'obulamu abuwulira bugenda. Ebyennaku yatugenzeeko bw'atyo mukazi wattu. Kyannaku natunuulidde amabujja ago bambi omu ku baana baabwe asembayo obuto wa myaka 2 tamanyi na kigenda mu maaso tabimanyi. Okay. Abaana maama afudde taata ali mu kkomera. Kyannaku kyennyamiza. Yes of course yali mulwadde ng'alwadde kansa naye bw'otunuulira of course ekyokusiba bba ate baganya omuta omulabirira nakikwega ebyo byonna ebyotolweddaawo n'okwanguya endwadde naye tweyongere omusabira gyali agezaako okuguma. Neeyanziza nnyo neeyanzega mpuliriza omulungi Lutindo tugenda mu maaso. Mu studios nga bwe mbategeezezza nina Honorable
Joel Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya mu Parliament nga kibiina kya National Unity Platform era mwogezi wa kibiina ekyo. Honorable, akaseera kano ke tulimu ka mbalirira ya ggwanga budget era allocations ezisinga zitandise, abamu bakandika n'okukaaba naye ng'oludda oluvuganya luleeta kye tuyita alternative side ey'ekintu ekyo, alternative side eya budget. Era mugezezzaako okulaga biki ebyo ebyandibadde bikolebwa, omuwendo gwandibadde gutya, ebintu bino byandibadde bisaasaanyizibwa bitya, n'eri eya gavumenti eweddeko mugikubamu ttooki ebyo byetakoze era ne ssente ezibulankanye. Twagala okumanya enteekateeka yammwe era n'ennambika yammwe eya alternative budget. Ssemateeka yaffe era ne Administration of Parliament Act ne rules zaffe ezitufuga nga Parliament zirambika bulungi nti oludda olwabula gavumenti kitukakatako okulondoola emirimu gya gavumenti era n'okuwa alternatives. Kakati ffe ogwaffe si gwa kuwakanya buwakanya, kuvumirira, criticizing. Kikulu nti yes, bwe tumala okuwakanya, bwe tumala okuvumirira, criticizing, ne tuteekawo alternatives. Otera biwulira eyo nti abantu abamu just baagala Museveni agende naye bo tebalina agenda. Ffe tetuli bwe tutyo. Yes, twagala agende, twagala wabeerewo enkyukakyuka, naye ng'eggwanga tulina okulisigira ekifaananyi wawe twagala ligende. Ensonga eyo nkulu nnyo. So mu kwasaganya obuvunaanyizibwa obwo ne tukola alternative budget nga tugamba nti gavumenti mu engeri gye musengeseemu ebintu bino, ensonga zino, sente ze mutadde mu byobulamu, mu byenjigiriza, mu byobulimi naki, ffe tetukkiriziganya na ngeri gye musengeseemu ensonga zino. Kaakati ffe tulowooza kino kyekituufu ekirina okukolebwa. Era eggwanga nekitegeera. Eggwanga ne limanya nti abantu bano kuba ffe tuli gavumenti erindiridde government in waiting. Kati abantu oba olina okubalaga nti oli serious, nti oli mukulembeze, muli bakulembeze abalindiridde era eggwanga mulina gye mulitwala ku nsonga zino ez'enjawulo. Era nja kuba nkukoonirako ebimu ku ebyo byetugaa nti wano twetaaga wabeerewo ekyenjawulo. Katunuulire ebyobulimi. Ebyobulimi bicontributinga ebitundu 26 ku buli 100, 26% ku GDP yaffe ng'eggwanga. Sente zetufuna export earnings bino ebigenda ebweru ebitundu 42 ku buli 100, 42%. Agriculture eno bannayuganda ebitundu 7 ku buli 100, 70% bagiganyulwamu ewadde emirimu bwe bityo. Naye obuzibu bwe buli nti gavumenti eteekamu akasente katono 1.7 trillion obwo buli obutundu 2.2% ku budget. Mu 2014 gavumenti za Africa, abakulembeze ba Africa amawanga ag'enjawulo baali mu Equatorial Guinea mu kibuga ekiyitibwa Malabo ne bayisa declaration ne bagaa nti gavumenti za Africa buli mwaka ekitono ennyo buli gavumenti eteeka ebitundu 10 ku buli 100 mu byobulimi 10%. Kakati ffe gavumenti ffe mu alternative budget yaffe tugamba nti okay, waakiri 5% tutandikiraawo kubanga tuli ku 2.2%. Kyetugezaako okukola nti agriculture eno erina potential nnene, tugiyambeko irrigation, value addition. Kati gavumenti yo kyegezaako okukola kukama nte naye nga tugiwa byakulya, ojagikama amata gagwemu otandike kujjamu musaayi. Katugamba nti agriculture erina potential nnene. Naye bo baga nti tugezaako value addition nti katwatandise ne factory eri eyo Inspire Coffee Factory eri eyo mu Ntungamo. Ningamba nedde ebyo byamalya ga nsimbi si bya ddala. Tukole ekituufu. Kiringa kati ebyobulambuzi, tourism. Uganda erina potential nnene nnyo. Uganda erina mountain gorillas, population ya mountain gorillas ziri wano e Uganda zikubisaamu eziri e Rwanda emirundi 3. Naye abantu bangi abazungu abava eyo Europe n'awalala abasinga bagenda Rwanda okulaba mountain gorillas. Erabika yesinga n'okulanga. Ate nga nali nkibuliddeko n'ezaffe zisala ne zigenda nazo ne baziraba. Kaakati bo bali abalina ekitono.
bataddemu ne bagaa katulange katuinvestinge kati buli omu agenda eri naye gwe olina product ennungi gwe olina ekisinga ekyoli naye toyagala kuteekamu kati osuubirwa n'ofunamu otya. Nzijukira Honorable Kiwanda Ssuubi yali Minister of State for Tourism. Nali kyali mawulire era twakavalinga story eyo. Waliwo abalambuzi baali bazze bazungu kati ne bakwama ku luguudo. Enguudo zaffe ezimu ezigenda mu national park ziri mu mbeera mbi kati bano bakwama ku luguudo ennaku 2. Omuntu avudde eri afunye vacation ya nnaku 5 kakati 2 azimaze ku luguudo. Kiwanda n'akola press conference emukubi yagamba nti nti eyo nayo tourism experience mbukubanga abantu bano tebalina nguudo embi ewaabwe kakati azisanzewo nakyo kya bulambuzi. Ne tutunulira Kiwanda nga tetumutegeera byayogera. Kakati oba olina okuteeka ssente mu nsonga ez'enguudo zitere zigenda mu game parks osikiriza abantu bano. Kakati kwekwo okuwa ente ebyokulya osobola okugikama kisobole okuvaamu kati betugamba gavumenti ekole ebyenjigiriza. Tulina nze kyentera okuyita quantity education not quality. Gavumenti ega nti abaana bangi bagenda ku ssomero naye bakolayo ki bwe bagenda ku ssomero oga nti kale bagende kati n'abasinga babivaako obasanga eyo mu birombe bakuba buloka obasanga eyo mu districts ezirina ku zaabu nga bali eyo abaana abato kubanga bagenda ku ssomero ne batuula eyo teri kigenda maaso. Ticca ajja lwasobodde kubanga naye akasaala tekajja bwe kajja kabeera katono kati naye agezaako okweyiya ng'omuntu kati ebyokusoma ebyokuyigiriza ajja kujja wansi ne while ajja kujja asomeseeyo lecture emu lesson emu agende mu trading center avuge boda kubanga naye na family eyokulabirira. Capitation grant sente ziweebwa ziteekebwa ku buli mwana omwaka mulamba owa UPE ebyenjigiriza naki buli mwaka gavumenti eno eteeka emitwalo 2 ku buli mwana buli mwaka. Mwenge yamwe muba mwagala agende kubameka buli taamu si buli taamu naye buli mwaka ekyo si buli mwezi wabula buli mwaka emyezi 12 ne tugamba kati omwana oyo omusuubira nti agenda competinga n'abe South Africa n'abagenda at international level abali e Kenya abaliwa tikisoboka. Kyovudula bagenda ku ssomero waliwo ekitongole bakiyita Uwezo kyagenda ne kikola research nga abaana abali mu P6 P7 tebasobola bagwa waka wa P1 P2 P3 kitongole kya bunnakyewa bakiyita Uwezo bw'oteeka mu Google report eyo osobola ogifuna nga abaana abali mu P6 P7 baba wa waka wa P1 P2 P3 ne bamugwa wako oyo bamuwa n'abasomesa n'abasomesa nabo passmark ne balema okufuna kati yoyo education nga bwali kati ffe tugamba nedda capitation grant tujongeremu butubanga tuli serious nti abaana twagala basome abasomesa tubongere omusaala. Gavumenti eno Mwami Museveni agenda n'agamba nti science ezikati zezikola bannasayansi tubongere omusaala ne tugamba ekyo kirungi bulijjo kye tugamba naye tokikolera bamu bokka n'aba arts buli mwaka babasuubiza mpewo era ne ku luno babasuubiza nabo basomesa batula mu staff room yemu. Bw'oba ogamba nti arts tezirina makulu zijje ku syllabus kyobogezaako kutegeeza. Nali mu parliament neŋŋamba nti kakati mmwe mugamba nti arts zinga ezitali za makulu. Atula mu State House Mwami Museveni yasoma arts, Vice President yakola arts, Speaker arts, Chief Justice lawyer arts, Deputy Speaker arts, Prime Minister nabra nembaga kakati bwe muba musiigire eggwanga ekifaananyi nti arts tezirina makulu ate nga nammwe ze mwasoma kitegeeza nammwe temulina makulu kyobugezaako okugamba naye nga ffe tugamba nti ebyenjigiriza byonna biteekebwemu. Abasayansi eziyezi bongezeddwa omusaala n'aba arts nabo bongerezebwe omusaala. Ebyobulamu juzi nalaba ministry ekyagezaako okufumba nsonga eno ba medical interns baana bamaze okusoma bafuuse ba doctor kakati mwaka mulamba akola internship nga bwajjanjaba abantu ba interns be baddukanya amalwaliro ga gavumenti
babeerayo eyo oluusi okumala essaawa 48 ali ku bigere byajjanjaba abantu bw'atambula bwakolaki. Gavumenti eba teyagala kusasula abaana bano, kati yagala nakugjayo n'akatono akaliwo ekajjewo ega nti mukyali mu training, wagenda kujjawo obuzibu kubanga abaana abo badokita abatalina na transport zimujjawe kujja kujjanjaba bantu. Landiroad ewuwa mubanja talina na kyakulya, naye omusuubira nti ajja kujja ku woodi ajjanjaba abalwadde, ate nga be babeera ku zi woodi be bajjanjaba abantu be bakola buli kimu. Kati ebyobulamu obanga atabiwa makulu. Nagenda ne bannange ku Lubowa hospital gye bagamba nti bagireeta nga baga nti eno Lubowa hospital yegenda okutereeza ebyobujjanjabi ebyenkizo ennyo. Bannayuganda balekerawo okugenda India, ogenda South Africa wa babakuŋŋaanyiza akasente bakoze kawaasi, omuntu ali bubi ne bamutwala eyo. Gavumenti nega nti tufunye solution, tugenda kugonjoola ekizibu kino. Lubowa hospital yakasaasanyibwako obuwumbi obusoba mu 7. Eddwaliro teririiwo. Nagenda ne bannange nga tewali kye tulaba, ne ŋŋamba eddwaliro lino baba lizimba underground liri eyo. Of course baatugana n'okuyingira kubanga bamanyi tewali kiriwo. Ne tulemerako. Kati mu kuba kkerere ennyo ensangi no baateekawo ekizimbe kibulooka ne bapangapanga, bw'oyita ku luguudo olaba ki shell structure ekiri awo. Naye nagamba nedda tetujja kusirika kubanga ekyo ekizimbe shell eyo gye mutadde awo mukuta amatafaali ne mugagatirira ne muzimba paka. Obwo si buwumbi 7, twagala accountability ya ssente ezo. Gavumenti yagala kwongerayo. Kati ffe tugamba nti gavumenti zino ssente ze twagala okusigala nga tuyiwa mweno Lubowa hospital nga teri kivaayo, ssente ezo tuzikwate tuziteeke mu malwaliro agaliwo already. Health centers across the country tebeera ddagala. Ogenda mu theaters, nali mu mawulire twakolanga stories ng'ogenda mu ddwaliro erimu n'ogenda mu theater nga waliyo buwundo, teri masannyalaze, kugamba yali theater kati eringa store, tebasobola kujjanjabirayo bantu. Kati ffe tugamba nti already tulina health centers eziriwo. Bw'ogenda wano ekiruddu, bw'ogenda e Naguru hospital wano n'olaba ekiriyo, bw'ogenda e Kawempe n'olaba ekiriyo. Kati ssente ezo ze tuyiwa mu Lubowa hospital nga teri kivaayo, tuziteeke mu gana amalwaliro olida agaliwo ne mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Naye ekyo kirina ku record minisita w'ebyobulamu ebbanga eryo eribaddewo lyonna mukyala Jenny Luther Aceng kiri ku record nti bwe baleeta enteeseganya ya Lubowa yabagamba nti kwezo ze mugira mu mpeeka ekitundu oba ezenkana bwe ziti nze ntandika okulongoosa regional referral yakyogererawo ku parliament eddi ekisanja ndowooza ekiwedde sikiwulirangako yakyogera ekisanja ekiwedde kisanja kino yasaba ssente mukyala Aceng yazisaba mukyala Aceng n'agamba nti mwandimpadde ne tusooka ne tugira mbu tuzije ku Lubowa hospital. Ffe twali tukigamba kubanga nagiwanga proposal mu parliament, wekiba ekyo ateekwa okuba yakiwagira. Nedda yakiwakanya ompabula ate kati nze mbeera naye mu parliament. Teyali mukyala Aceng? Dr. Jane Ruth Aceng mukwano gwange nno naye ntera omuwakanya ku bintu bingi mu doketi ey'ebyobulamu. Kati nze eyo proposal gye nawanga mmaze okulambula ngenze Lubowa hospital ne batugana n'okuyingira. Ne ngamba n'okugamba nti mukyala Aceng oli minisita wa health naawe wagendayokko ne bakuziyiza okuyingira. Ne mubuuza project simu abagino gisupervising nga Ministry of Health nti ye ne mubuuza kakati gisupervising otya nga tosobola nagendayo kakati sendo kyayagala zaaki mbu tukyakola tukyagira kati proposal fa abagireeta nga tugamba nti sente ze tuteekayo eyo tuziteeke mu malwaliro amalala. Teyali proposal ye ate kyennaku teyatuwagira ne mugaaga kati gwe alibadde otuwagira nti oli musanyufu ndi kakati sente tugenda ziteeka malwaliro ag'enjawulo bakubira essimu nga Ministry of Health eno teri kino eno teri kiri teyatuwagira. Of course kati bo bagamba bambi collective responsibility. Watuula mu cabinet omukulu n'abagamba nti kakati Lubowa hospital tujongere sente bwezite yenga yije naye boyogera naye mu mpolampola ajja kubulira ekituufu nti sente twali zitadde awatuufu naye tajja kukyogera mu lwatu. Honorable, okusinziira ku alternative budget ebintu ebimu byosookeddeko byebintu ebyandibadde nga priority mu budget yammwe naye bw'otunuulira budget eya gavumenti gyebaga nebyezeekola mu yammwe biki bye mwandigambye nti bino katusooke tubireke bino bitwala sente nnyingi kubanga ebisookeddwako byoyogedde eyo priority yammwe
naye bino biruwa byolaba gavumenti byesinga okwononerako ssente ebiri awo ebyokwonoona obwonoonyi ssente za muwamusolo webibajja ebiri byebiruwa ebyo. So tulina cost of administration eri waggulu ennyo ate nga tulina kubeera b'amazima eri bannayuganda. Ababaka tuli 557 tuli bangi. Baminisita bakunukkiriza okubeera 1,000. Olina ba RDCs 146, deputy RDCs namba y'emu. Kati ensangi zino baleeta ne ba assistant deputy RDCs. Olina ba presidential advisors oba 100 bimeka bafuna omusaala n'amamotoka naki, naye omukulu yaba advisinga si be bamu advisinga. Buli kiseera baagala okutondawo district nti obuweereza busemberera abantu. Zinagamba district bw'oba ogamba nti nnene erimu eddwaliro limu, kwata bukwasi ssente ozimbe eddwaliro eddala, teweetaaga sooka gisalamu. Teeka sayidi eno awatali eddwaliro naye ozimbe eddwaliro, ozimbe amasomero, ozimbe enguudo. Weetaaga kusooka ate nayo kuteekayo district. Bw'ona ozimbayo eddwaliro nga si district linaagaana okugendawo. Kati eyo na cost of administration nezitowa unnecessarily. Ezimu ku zi districts ze batondawo tezitandikanga ku functioninga kubanga tewali sente ziddukanya. Kati nabuuza bannange, muli mubeera wano ne muli emmese ne mwogekalakaasa nti mwagala district n'ezi zino zitandikiddwa tezirina na sente ziddukanya. Oba mufaaki anti twagala buweereza, obuweereza okutuukako teweetaaga kusooka gifuula district. Enguudo muzizimbe, amalwaliro gazimbibwe, amasomero gazimbibwe, bwe buweereza abantu bwe baagala, si just district. Tulina ssente ezoonoonebwa ensangi zino. Kino kankizimbe bwe nti mu bajeti yaffe tulina ekiyitibwa domestic arrears. Domestic arrears be bantu abakoze emirimu abaweebwa contract n'asapulenga gavumenti abatannasasulibwa gavumenti bagibanja obutabalika 14 14 trillion. Abantu bano abamu bagenda ne beewola ssente amaze okufuna contract okusaplayinga gavumenti n'agenda mu banka nemuwola ssente kubanga alina contract ebeera garanta. Asaplayinze gavumenti temusasudde mwaka gumu 2 3 4 5 gavumenti ezze etutte ennyumba ye bizinesi ekolapusinze. Gwe gavumenti weewoze obanga yeewoze ku bantu bano naye twagala basasula naye bainvesita bo bawa ettaka lya bwereere obajjako emisolo obawa ne ssente kati ng'owalubowa. Bainvesita be bayita bainvesita ate nga bafere naye bannansi bizinesi zaabwe oli mu kuzitta nga gavumenti. Nali nnyombamuko ne minisita wa finance debt burden yaffe essente ezitubangibwanga eggwanga buli obutabalika 130 trillion. Kati minisita wa finance yatera okugamba nedda ebbanja si ddene nnyo atoolako zino bannayuganda ze babanja gavumenti basaplayinga ye ng'agamba nedda eryo si bbanja ye lyatwalanga ebbanja ze zino ezeewolebwa mu banka za wano n'ezeebunaayira. Ne mugamba minisita wa finance oyo akawunti wamuyigirawo. Evans bw'ova wano ng'oddayo ewuwo n'oyita ku kaduuka ka antigundi mama Nachi nga tolinamu kasha awera mu nsawo ojja kuyita ku ATM enkya naye n'omugamba mpaayo kiro ya sukaali, mpaayo lita y'amata, mpaayo netro y'amagi n'omugaati abikuwoze. Eryo liba bbanja oba nedda? Liba bbanja. Eryo libeera ddala bbanja. Wakaakati gavumenti ye kyekola nti ebbanja ye looni gye bafuna mu banka. Bino ebirala mabanja. Bo tebakirebanga mabanja. Nimbagamba ebyo tebikola mu nsi yonna. Liba bbanja. Kyovudula tebaagala okusasula bannansi abo bo tebakirabanga bbanja. Kati nze nabagamba nti n'ezo nazo zirina okugattibwa ku bbanja lyaffe kubanga abantu bano bakusaplayingidde on credit tobunabasasula. Bakubanja basasule. Kakati gavumenti abantu bano basigala bagibanja tebasasudde. Naye ate gavumenti gabwe egamba tunoonya ssente mineral business zaabwe zoonooneka yino point gye mbadde ngezaako okujjayo mu kwonoona. Gavumenti ekwata ssente ez'omuwa omusolo n'eziwa ebitongole ebyenjawulo ez'obwereere. Mineral abakubanja bo toyagala basasula naye ojja kukwata ssente owenga ono Inspire Africa Coffee mwami bamuyita Nelson Tugume. Simwinako buzibu ng'omuntu
naye ekikolwa ekyokumuwa ssente kikyamu. Nagendayo ne bannange wali ekizimbe kifaanana bulungi naki, naye baamuwa obuwumbi 108 180 billion bwa bwereere. Eyo factory eyamba eki bannayuganda nga tuli b'amazima. Tulina kye tuyita NDP4. Mu NDP4 gavumenti egenda nekola plan ya myaka 5 kati 5 giggwako saa kino nga kiggwako. Mu eyo plan mwalimu okuzimba factory z'emmwanyi 2, emu mu Buganda endala mu Bugisu ku Lwaki awo wasinga okuva emmwanyi. Kakati tebakikola, naye ate ofunyeeyo private person n'omuwa ssente ez'obwereere. Eyo company factory si ya gavumenti ya muntu nannyini, kati omuwadde obuwumbi 108 ez'omuwa omusolo. Byakiyaaye okutte ssente bilioni 778 778 billion oziwadde Magoola Day Biopharma. Oyo mwami omujjukire yasuubiza eggwanga COVID vaccine tezajja. Kaakati n'amala n'agaa kati ngenda tandika okukola eddagala. Nagendayo era ne babaka bannange 224 natugamba nti omwaka guno nga tegunnagwako tugenda kuba tufulumya eddagala, nakati terifulumanga. Ssente zamuweebwa za bwereere. Twali tuteesa ku nsonga eyo mu Parliament. Nze ne njiwakanya ne bannange ne ŋŋamba kiki kino, lwaki muwoona omuntu ssente ez'obwereere nga gavumenti mwina n'ababanja temwagala basasula? Attorney General n'aŋŋamba nti kaakati tuli mu gula migabo shares. Ne mbuuza okay, mutuwe ku valuation report nti mwavaluinga kampuni eno, kuba bw'ogenda okugula emigabo mu kampuni osooka okutegeera kampuni eno ewewuka kyenkana ki, ezitowa kyenkana ki, ye valuation. N'aŋŋamba tebannagikola. Ne ŋŋamba muyinawo agreement gye mwa draftinga teriiwo. Ninga kaakati obuddiisa otaba nansi nti oli muggula migabo tewali valuation tewali ki. Speaker n'ampakanya n'agamba nti kaakati sente tuziyise naye tugambe nti zijja sigala ku account ya Ministry of Finance paka nga bamaze okukola valuation. Mugamba Madam Speaker ng'ate waliwo ebirala ebyokolebwa. Mpulira wali accountant gwe ekyo kyoyogedde kikola kitya amakulu, kubanga kale katugambe ziri ku account ya Ministry of Finance bakoze valuation ne basanga nga company tezitowa na buwumbi 10 negwe ogamba bilioni 108. Nera ne mugamba nti Parliament kasitoma omala okuyisa ssente obuvunanyizibwa bwo buba bukomye, togenda kugamba nti zisigale ku account ya Ministry of Finance. Nedda gwe obwo busigala kasitoma omala okuyisa bwoti era bwe kyali ne bazimuwa. Kati ezo nazo zaayinoonebwa. Local Construction Company yaweebwa obuwumbi 263 za bwereere. Ate Sugar Factory yaweebwa obuwumbi 668. Nagendayo eyo mwamuru ne bannange. Teri sukaali avaayo naye baagiwa ssente ez'obwereere 668 billion. So alternative budget bino byonna mulabanga tebi ffe tugamba nti ssente ze mwonoona kuba ne mweno budget bataddemu baagala bongere ku zino kampuni ezimu ssente. Day Biopharma ne ŋŋamba bantu mmwe temuyiga kyobudola bw'osanga omuvubuka avuga bodaboda ajja kugamba nti nedda ezo kampuni ezo Inspire, Coffee Africa, Day Biopharma atyaka biki ezo z'abanene mu gavumenti kyobudola babeewa ssente. Tuyinza muwakanya kubanga nsonga ki endala ruyaleko ebakozesa kino. Kati ffe tugamba zino ssente zonna ezoonoonebwa kubanga mu bajeti yaffe ya alternative baga nti akati ebintu ebimwogerako tetulina bulungi ssente. Nze bagamba ssente weeziri wano wezoononekera awo wenyini IGG buli mwaka yatugamba tufiirwa obutabalika 10 trillion shillings zibbibwa. Ketuyinza tugamba nti Uganda tetulina ssente tuzina makubo kigwe bwe mulaba agasobola okuvaamu ssente ng'ojje wayogedde ku ebyobulambuzi bireeta ssente nga kimu kyokka oyinza okunnyongerayo. Ekyokubiri, singa mu budget eyammwe weebwa omukisa ki ekitandikirwako? Mbadde mbikoonako tumulemu sikubulidde kyomulaba nti kino tugambye agriculture nze njagala twagala eve ku 2.2% tugiteeke ku 5%. Okay. Ensangi zino abantu baba wankumbi mu mwaka guno 2026 ng'oyagala abantu bagagga ngoba wankumbi ajja kulima akamere kaalya n'abaana be tajja kusukka waawo. Kati ebyo twagala bikyuke. Tax base woolaba wayinza okuva ng'oggyeko nti biri babiggyeko ssente baggyeko ki wayinza okwongerwa amaanyi baga nti kino bwe tukikola kiviiramu ddala ssente ate ne zitwongerako nga bwe wayogedde ku kyobulambuzi. Kati ensonga ya taxation lwakuba oli mu kudda mu break ensonga eri bit wide. Tulina kye tukola
kyetuyita widening the tax base and deepening the tax base. Kakati government yekyekola ku deepening tax base. Nti Evans akola ku Simba Lubogola afuna omusaala buli mwezi, government egutrackinga. Tumujjako ebitundu 3 ku buli 100. Kakati government bwe yagala okwongeza omusolo, ono Evans mwangu nnyo. Alinga low hanging fruit kubanga ye ogugwe gutrackingibwa mu system kyangu okumwongerako omusaala. Government ejabona nnyo okugufuna nga bakwongerako. Kati kyetuyita deepening the tax base nti already ono oyongera kumusima munyiga. Already omujjako ebitundu 3 ku buli 100. Naye kati weyongera kusima ku muntu oyo kati finga tugamba nedda let us widen the tax base. Abatali mu tax bracket nabo bagiyingire. Nali nkyali chairperson wa Kosase. Twalondolera URA ne tuzuula nti zaabu, omanyi nti zaabu zaabu kakati ye foreign exchange ana namba emu ya Uganda, nti Uganda tu exportinga nnyo zaabu naye abantu abo tebasasula musolo yadde n'ennusu. Naye ng'ate figures zikulaga nti zaabu kyekintu kye tusinga okutwala ebweru okuexportinga ng'eggwanga naye tebasasula musolo. Ku lwaki? Kubanga abakirimu abali mu business eyo eya zaabu naki members aba first family abanene naki kwegamba olaba akavuyo akali awo. Kakati abo toyagala bataxinga ng'ate sente zivaamu mpitirivu. Naye nojja Evans oza okulumba amafuta gali unique nti akasente koyongerako ne bwe kaba katono katya kajja kuba ne ripple effect ku bintu bingi. Ojja genda mu katale okugula emmere ng'eri waggulu anti amafuta geeyongedde. Ogenda okugula engoye amafuta geeyongedde n'akabeeyi wano kongerako. Buli kimu kiba kigenda kulinnya. Ate ebbeeyi y'amafuta kaseerinnya eventually ne bwe tax ne bwoga nti ozikuttemukko naki tevaayo esigalayo. Kati ekyo kyokka kyaffectinga economy very widely. Tunuulira bano abantu bebazze bamenya ebintu byabwe. Abamu bampandikidde n'okumpandikira nti ffe twafuna sente za PDM tusandisemu bu business kakati government ebumenye. Ffe tetugenda nakusobola kuzaayo sente zino nti baba balina okuzizaayo. Kakati ffena twagala wabeerewo trade order. Naye abantu abo obamenye obatemedde kkubo ki? Bagenda kuddawa. Meanwhile government ebadde ebajjamu omusolo nabo basasula omusolo. Nibwo guba mutono mutya naye bangi basasula omusolo. Kakati zi business zifudde tozitemedde kubowa wezina kulaga naye gwe osuubira nti ojja kufunamu omusolo. Kati ebintu bino oba babeera butapulaninga oba ki tumala gakola bintu. Ekyobutapulaninga bwaffe nkiyombako nnyo mu parliament tulina kye tuyita supplementary budgets. Government ng'eyita Ministry of Finance bagenda ne bajja kakati twagalayo obutabaliko obulala trillioni ndala supplementary mulimu ki misaala gy'abakozi n'ebirala bwe bityo. Nabagamba nti bantu mwe musome etteeka ninga Ministry of Finance some etteeka lyo erya Public Finance Management Act ligamba nti supplementary budget erina kuba yabigwa bitalaze ebitasuubirwa nti kakati tuli mu budget process tuplaninga buli kyosuubira kiteekemu. Ekinaagwanga tekiraze kyekyo kyotasuubira kyoyinza okuleeta mu supplementary nti amataba gasa abantu gonoonye ebintu by'abantu nti ettaka ligwiridde abantu ntera okulaba ababaka bannange okuva mu bitundu ebyenjawulo bannange ffe ettaka lyagwiridde abantu 10 baafudde abalala amayumba gagize twetaagayo obuyambi naki. Kati awo oleetera supplementary kubanga ekyo kikwa kitalaze. Of course kati n'ebimu katuba tumanyi nti kakati ekitundu kino ettaka lino liri loose lijja gwira abantu baveewo naki naye wabeerawo ebigwa bitalaze. Kati ebyokulira supplementary ne baleeta supplementary nga mulimu ebisaala ne ngamba bantu mmwe emisaala gy'abakozi ba gavumenti temwaba planningira. That's bad planning kubanga abakozi already obalina okimanyi nti buli mwezi bafuna omusaala lwaki tuba planningira obajjukira mu supplementary. That's the bad planning bitwagala bikyuke. Naye bano byoyogera biyita mu kutu kuno bifulumira mu kuli bakola bibaagala. So nga tukivaako ekyo way forward eyinza okubaawo bateriiwo ffe obuvunaanyizibwa waffe nga bwe nkugambye tusigala tusigira ekifaananyi eri bannayuganda bano. Yes ne alternative budgets zaffe bayinza obutaziteekako nnyo ssira kubanga bajja bayita ekyankwanzi lwaki tulaba bagambe nti ffe kino kye twagala
oba kikola amakulu oba tekikola amakulu kyetwagala mugende muyise ekyo byebyabasenyonyi mubiveeko niwankubadde babirabanga nabyo bikola amakulu kubanga nabo ebifo gye bibakiikirira balaba obulwaliro obuli obubi beetaagayo amalwaliro emimina eddagala n'ebirala naye tebajja kikola bajja kukola kye babagambye okukola kubanga kyebaagala kiyite naye ffe kikulu netusigala nga tusiigira eggwanga ekifaananyi nti kino kyekituufu ekirina okukolebwa bannayuganda ne balaba nti bano abakulembeze gavumenti erindiridde ddala ddala eggwanga balina gye baagala odditwala si nti just Museveni agende yes twagala agende naye bwagenda tulina ebyenkizo byetwagala bitereere era tubibabuulidde ne mubitegeera ampuliriza omulungi Lutindo tugenda kuwummulamu temuvaawo tukomawo tugenda maaso Walusimbi Evans mu studios Walusimbi Sulaiman Trace waali ku kamera okubatuusaako byonna oyo atawuliriza era anaabyetaaga oluvannyuma ku mitimbagano gyonna egya Lubogola Simba nina akulira oludda oluvuganya mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi tutunuulidde alternative budget atubuulidde nene tesobola kuggwayo olwakadde ke tulina naye ajjeemu ebyo ebyokusoosowaza ebirina okusoosowazibwa singa gavumenti eri mu buyinza ekkiriza ekyo kyebagamba n'atubuulira n'ebyo ebiteetaagisa nnyo naye singa gavumenti eba n'okutuneewulira ensonga ezo nawa we tusobola okujja omusolo okwongera okukkakkanya ku kubinikibwa abantu ebintu ebingi sebo gyebaliko muganda wange ndi mukubo wano ngenda luuka naye ndabira nnyo ropu wange nze musajja w'ettaamale owa informal sector mwebala mugambe nti mwagala nnyo yeebala okwagala ensi ye n'okulemera ku mazima Tamale babale kuwuliriza olugendo olulungi tujja kusanga eruuka olunaku lw'enkya. Right, Honorable Joel Ssenyonyi and Shadow Minister, thank for your service in the country. And the question is that in May or June 12th, Parliament will be commenced. Will you, as the head of opposition, allow your MPs to accept 300 million for the cause when fellow Ugandans are languishing in hospitals? And have you witnessed that MPs are also part of this country's burden? For example, in my constituency, we have an outgoing MP, but we are like not having an MP. Kawempe South. Mwafunye kati. Wobanga oli wa kibiina kyoyo yawangudde mwamufunye. Honorable. Tujjana ebibuuzo bino naye era mbadde ngenda ku office yo nga bwetambudde ekisanja kyo kino biki byesinza okutunuulira ennyo na biki byetuuseeko ekisanja kino ng'eyomu akulira oludda oluvuganya awadagera ku Kawempe South wa Kawempe South aliyo yabakabe naye tugenda bisootinga ebyo tuliko Evans nga bwe ngambye obuvunaanyizibwa obwaffe kulondoola government, keeping the government in check. Mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo bye bino bitukola. Ekya alternatives kikulu nnyo kubanga ffe twagamba tetujja kuwakanya buwakanya, tetujja kukaayana bukaayanyi, muzungu kyayinza okuyita criticizing. Tujja kulaga options, alternatives, solutions. Bino ebagamba nti abo just bawakanya buwakanya, bawogana buwoganyi, bo tebalina mulamwa, omulamwa gwe guno. Bannayuganda bategeere nti tulina omulamwa, tulina gye twagala eggwanga lino ligende. Kikulu nnyo by the way, ng'omukulembeze. Tekimala kubalaga nti kino kikyamu. Olaga nti kino kikyamu. Ekituufu ekirina okukolebwa kyekiriwa. So ensonga lwaki tukwasaganya obuvunaanyizibwa obwo. Nina gye nabadde ne bambuuza nti naye ebintu ebyo byamakulu ki bivaamu ki era mubikola ne basigala nga bakola bye baagala okukola. It's okay. Ffe ku record bannayuganda bategeere kino gye tubatwala. Bakirabe balabe nti bano bakulembeze ebyaddala si just baleekaanyi. It's very very important. Ovudola tutwale ebiseera okola options zino olusi tusobola tetwebase ne technical persons baffe nga tukola nga tubikwasaganya tubigattiriza tubiyiiya alternative policy priorities, budget priorities
tusobole okukipakeginga obulungi kiveemu kyetugamba bannayuganda nti kakati kino kyekituufu ekirina okukolebwa buvunanyizibwa. challenge kijoofunye nga leader of opposition ku ludda oludda lw'okulembera mubaamu ebigaana challenge kijoofunye kati wane Uganda sembuusi message y'omukulu ajja gisoma ey'emiliyoni 3 mu bukulembeze yes njagiddamu eyo message mu bukulembeze bwe tulina mu ggwanga lino ng'oli ku side opposition toyinza kubulwa bikusumbuwa kubanga efuga biriri buli wamu akasanja ke batuliisa ne kino kale kituliko ntubagamba ne kino kyekituufu ekirina okukolebwa ne bannayuganda ne bakakasa kyekituufu ekirina okukolebwa bo beefuula bannampulira zibe so yes ekyo nakyo kikosa emirimu gyaffe naye nagamba bannange nti ffe tusigale nga tukola ekituufu ffe kitulina okukola tuleme kuggwamu bangi bwe nali mukosase nga tukola reports oluusi peka n'agamba ezo temujja zisoma Uganda Airlines biki niŋŋamba nti kasita ffe tukoze ogwaffe luliba olwo aye terwakya nga nekosase njivuddemu abali bagamba nti Ssenyonyi oyo biki just ayagala gavumenti avumirira ennyonyi yaffe ey'eggwanga nagamba nti it's just a matter of time kubanga amazima gabeera mazima obubbi bubeera bubbi mujja kulaba nange kyendabye nenkibabuulira mwe ne muwakana eventually baakiraba. Oludda oluvuganya lw'okulembera mu kalulu kano akawedde mulimu abantu ekibiina ekya National Unity Platform abataakomyewo mu Parliament abamu nga balonzi bennyini be baakoze eki naye nga mu ekibiina mwasiima abantu omuntu ne mumuwa kaadi abala ekibiina ne kitamuwa naye nga abantu abo olaba ba muzinzi waliwo ab'omuzinzi lw'okuba nti oluusi wabaawo ensonga naye katulaba abantu abaweebwa kaadi kuba abali be mutaawa kaadi ensonga mwaziwa naye waliwo abantu abaweebwa kaadi naye abalonzi ne batabalonda oba ne bafuna obuzibu bali mu makooti babbibwa singa tebaddayo mu Parliament. Nina omukyala Numa era nali ndowooza nti singa omukyala ono naye alina wakuba nti ekifo akirina mukyala Namugga buli wentunuulira mukyala Namugga mpulira nga n'ebibiina ebirala birina abantu bye bifiiriddwa. Njagala kuba singa ekibiina kikkiriza noddamu n'oba leader of opposition yegundi gye njagala tusembeyo wa wooyinza okutandikira nabana abazze w'okuba mu ttooki nti kati nja kutandikira ku kino ne kino mu ddakiika ntono. Obuuziza bibuuzo bimeka ebyo nga obuzaabuzizza singa waliwo ababaka ababadde abalungi abenkizo ate nomala bano ogenda bakubamu nogenda mu ate leader of opposition ate kiki exactly kyoyagala nziremu njagala kumanya owa wootandikira singa ofuna omukisa ekibiina nekiddamu nekikuwa ofiisi gy'olimu. Omuntu yenna anaabeera mu ofiisi eno gye ndimu kaakano obuvunanyizibwa bulina okukolebwa bumanyikiddwa buli mu tteeka naye neggwanga libulaga kitulina okukola. Opposition ku luno ennamba bazitemye kubanga olaba n'ennamba entono gye tubadde nayo nga abatono abalemera ku nsonga ezimu gaga kati namba bayongedde ogisala mwalaba obuyaayo bwali mu kalulu obwa buli kika kati abantu abamu boyogeddeko abo yeesaba mu bali mu makooti katulindire tulabe omulamuzi waaba asobola okujja n'agamba nti kaakati mu abantu mwalonze ono naye nze kaakati ono gwemba wadde gwenze gwemba londedde nti bannange box ate bazimenya ne nze ono gwemba wadde kati ebintu bwe bityo bwe buzibu bwe tulina. So omuntu yenna anaabeera mu ofiisi eno obuvunaanyizibwa obw'okulondoola gavumenti keeping the government in check kikulu ng'obukola nga tewekkiriranya. Nze bwe nayingira ekifo kino nagamba nti gavumenti includes even the legislature Kyovudula nagamba nti nga bwe nondoola Nabbanja prime minister ne banne ne wano nawo woterezebwe ate kaakati oyagala kuleeta kavuyo wano nenga kankaleete owulira omulimu okyagusobola oba nkaleete obuvunaanyizibwa ababusobola tuli bangi. Yes omuntu wafuukira omubaka abeera mukulembeze tosinza gamba nti nze mbusobola nzekka ojjukira ku luli waaliwo abaali bagamba nti kaakati mulezi Ssenyonyi mubaka mupya tajja bisobola naki nagamba abo mubasiriikirire zekanyweze. So obusinza gamba nti obuvunaanyizibwa nze mbusobola nzekka ne bannanga abalala mba busobolera ddala ku lwaki nedda. So Parliament bw'oyingira ng'omubaka ebeera ne budget yo nga gwe omubaka gyekuteekako
ebintu byonna amalwaliro obulambula biki byonna n'omusaala n'ebirala ebigenderako. Ono abuuzizza ekibuuzo ky'emmotoka mulimu ebintu ebyo abalonzi be bawulira nti bya ssente nnyingi. Ono akubuuzizza eky'emmotoka miliyoni 3 ndowooza zigwa namu, si 3 byokka nti neeti mulimu ezigwamu. Njagala ekibuuzo ekyo okiddemu Mwami Sembuusi ali bwayiise. Mwami Sembuusi oyo naabeera muganda wange muzira nnyonyi munnange. Olaba wali we natandikidde Evans nga nkugamba nti obuzibu bwe tulina ng'eggwanga nga tuli b'amazima, cost of administration, nentandika nga nkugamba nti ababaka tuli bangi, nze ayogera ndi mubaka n'ali kibikkiridde ekyo, naye ŋŋamba nedda awo waliwo obuzibu, tuli bangi 557 MPs, abantu 45,000,000 nedda tuli bangi. Ate kati oli ayinza obuuza nti naye kakati abantu bano bwe twongera ennamba y'ababaka obulamu bw'abantu ne bweyongera okutereera, nedda si kituufu. Naye kikolebwa patronage, ne basalamu ebyalo 2 ne bafuula constituency, onayingirewo ate nga ababaka ekyaddala tufuna ssente nnyingi bw'ogeraageranya n'emirimu egya bulijjo za waggulu. Kati ababaka bwe beeyongera, yeesi eyo nayo ebeera burden, ge mazima sijja kikweka. Ate n'obuzibu obulala we bujjira nti olina gavumenti teweereza abantu, kati omubaka n'afuukira ddala gavumenti awo waali. Ababaka bazimba enguudo, bazimba enzizi, bridge, obutali buvunaanyizibwa bwabwe. Ntera nali nnyomba ne babaka bannange bino ebyokululunkana miliyoni 4, miliyoni 10, of course n'ebisaabisa award n'ebirala bwe bitu. Ne ngamba bannange already tulina ensako yaffe nene nti yes ebizibu tulina bingi olw'ebyo bye tukola mu constituencies, ababaka babeera baavu all the time olwa bino bye bakwasaganya. Naye ne ngamba eno ensako yaffe etumale tuyiyize omwo. Naye kati bodda mu kululunkana miliyoni 4, miliyoni 10 nga badduka mu parliament bambadde ebihudi mu kiro, bambadde ekikofiira ekibika, bagenda kukima ssente, bagenze mu maka gooli. Temwabiwulira nga tubyogerako batwaha akagabo baani nga bwe baŋŋamba nti Ssennyonyi ebizibu tulina bingi. Ne ngamba yes ebizibu tulina bingi, naye omusaala ogwo gwe tufuna planningira omwo, kubanga olwedde ensako eyo nnene, planningira omwo oleme kululunkana nti olwokubanga oyagala kuweereza kino kola kyosobodde okukola. N'abantu bagambe nti bannange saagala ate munzibise. Waliwo kye twali tukwasaganya mu area ninga nti ngenda kukwasaganya kino, kati baali basuubiramu kinene nnyo n'okusinga waawo. Mbagamba mmwe temugenda kunzibisa, sigenda genda kufuna service award kyolwokubanga mwagala ngonjoola ekizibu kino. Siri gavumenti, nze kankole kye nsobodde okukola. Ate abantu bwe bannyonnyola bakutegeera munnange. Kati obuzibu awo we buva generally. Siibula bawuliriza mbasiibudde mwebale bambi onsonyiwe bannanga bakubiba amasimu sifunye kadde k'amasimu neetonda kubeerawo abanaasobola. Of course abamu bawulidde bali mu lugendo genda eruuka, tugende tuziike Edith Katende mu ffumbiro. Omukama muwe kiwummula eky'emirembe. Wangaala ayibeene.